Nze ndowooza abasajja tweweeko ekitiibwa ebintu by'osaba mukwano gwa bikkolere gw'osobola bimukolera. So out of respect nga tonnasaba muntu kifaananyi ng'ogambye ddala mwagala muwa omutima gwange gwonna, sooka omurespectinge omulage nti omwagala, omugambe toweerezanga ekifaananyi bwe kiti. Hi honey, I'm home, so bored, I'm missing you. And you have no idea. Buli ali eyo nga mpuliriza, buulirira mugandawo, buulirira mukwano gwo, buulirira ow'ekika kyo, omugambe mwannyinaze enkoko y'obuko njagala nnyo okugirya, segwanga z'obukozi wooma, enkoko y'obuko njagala nnyo okugirya era nyambala ekkanzu. Naye weebeera nga akatale akagenda ogigula kalimu okuwaanyisiganya ebifaananyi ebiraga nga we watondebwa, nga we wazaalibwa. Eyo enkoko sijja girya. Enkoko katugira tugula ku nkoko zino ez'omu supermarket. You have no idea. It is the final channel. Ngera bulijjo twabagamba Uganda Zaabu. Neera munaye tetulina kyakola okujjako batuusaako amawulire nga egabagabaddewo. Kale weewuunye tubadde tukuumye empisa ebbanga lino lyonna mu Uganda nga buli kimu kiryokke. Naye era nga social media bw'ogimanyi tegwako nkiyite ki? Tegwako bintu byewuunyisa. Tubadde tuli awo nga batugamba nga we yabangawo edda bibaawo mu bijjukira. Waliwo omuzanyi wa katemba ow'ekibiina ekimu ekitutubufu ennyo mu ggwanga Uganda. Ekibiina ekyo kize kikola ebintu nga bibaawo, kize kikola emizannyo nga gibaawo. Kwegamba ebintu byakyo olaba omuzannyo n'ogamba oh my god, kyewuunyisa. Ebifaananyi bye byafulumye. Buli alina essimu ya smartphone enetera okwabika, erimu ebifaananyi, erimu vidiyo, erimu naye buli muntu w'otambula eyo yonna gy'oyita ng'olaba buli musajja ali ku ssimu ye ataddemu earphone. Abeera alina kyawuliriza. Of course teruba luyimba, kuba oluyimba batera oluwuliriza mu loudspeaker. Olaba omuntu ng'atambula nga anyiganyiga essimu ye tatunulako waggulu. Omulundi guli mwanvuma ne ngamba nze ebifaananyi we bifuluma nga nange mbibalaga. Ne mugamba kyanaggwe tolina mpisa, kyanaggwe tokola ki, kyanaggwe era bannaye watugirira. Munnaye sibagiriranga nange sibyagala. Naye mba nina okubibalaga olw'ensonga kino kiggulawo amaaso ku balala abatannaba kutabyaabo. Ne bamanya nti mu butuufu okukwata ebifaananyi ebyo si kirungi. Ebifaananyi oyinza okuba obiweereza omuntu omu, kituufu ayinza okuba abyetaaga. Naye digital cyber world tesiimuula bintu. Kati nze kye nandikuwadde amagezi omuwala yenna ali eyawuliriza, omusajja ne waakusaba kifaananyi ki? Ddala ng'ekifaananyi kikuzzaayo mu butonde bwo, tokimuwa. Mugambe bebi woba onjagala nnyo, mu butuufu ng'onjagala n'ebizibu ebibadde ku nsi eno, ne future yange gye nnina mu maaso eyo, nga ddala osazeewo nti onjagala, toyagala kifaananyi kino, beera mukkakkamu, ojja kusisinkana, nkuwe buli kimu ewatali kwekwata, ewatali kukola ki. Mujjukira ebintu bya desire twabyogerako ne biggwa. Ekirungi kya Uganda ebintu biggwa. Masake ne biggwa. Ani saagala na boogerako nnyo kuba ebyo byabyo byaggwa biyinza okuba nga byasiimuulwa, wabula ate wotakakasiza nti byasiimuulwa. Abantu abo ne wamala wavaayo afuna ekirowoozo nti kanneesimbeyoko ku by'obufuzi, kankoleyo ekintu eky'amaanyi. Munnaye weewuunya nga ebifaananyi ebyo bikomyewo. Tebivunda, cyber world tekweka, weewuunya nga bikomyewo. Naffe tetwagala nnyo biwanikayo.
naye ekiwanisayo ebifaananyi bino kusobola kuziyizisa like to prevent someone ali eyo nga woba tonneekubisa kifaananyi lowooza ku mawulire. Amawulire galiwo okushapinga society. Gwe oyinza okitunda n'ogamba omusajja ndaalaasiza ono ankoze biki andaalaasiza bannaaye. Naye sooka weebuuze, omuntu oli yafulumya ebifaananyi ne tubiraba n'olaba ekyamutuukako, n'omulala omusajja akulimba mu lulimi ki? Akulimba mu lulimi ki ddala n'akugamba mpeereza ebifaananyi? Tulina baganda baffe abawala, tulina bannyaffe, tulina mikwano gyaffe. Kale ng'omusajja nze ndowooza abasajja tweweeko ekitiibwa. Ebintu by'osaba mukwano gw'abikkolere gw'osobola bimukolera. Kuba ekisooka kizibu nnyo okulaba ekifaananyi ky'omusajja mbu kyafulumiziddwa. Kizibu nnyo okulaba nti nno meseji y'omusajja yafulumiziddwa. Olumu abasajja ne bagamba si be babifulumya, abakazi bennyini be babaka amasimu ne bifuluma. Lwaki oweereza ekintu ate n'okisigaza mu ssimu yo? Kale woba okiweereza, kuba n'okukiweereza kibi nnyo ekimala. Naye kale woba osusseewo ku kibi nnyo ekimala, kiweereza omugambe bebi siimuula ekifaananyi ekyo ondabye, kati kisiimuule, mwenna musiimuule. WhatsApp erina okudelitinga ku side zombi. I don't know how long esobola kubeera, naye si kya buvunaanyizibwa. Nze advice gye nandiwadde omuntu yenna bannaayi, ddala ng'oli musajja kasooka ejjuwa abasajja, kuba ennaawo abasajja kijja kuyambako bannyaffe, bannyinaffe ne mikwano gyaffe abawala, nti ebiseera ebisinga abasajja be bakaka, be bapushinga, be basikiriza abakyalo baweereza ebifaananyi ebyo. Ate ku lwalaavu, ku lwaki abawala nabo ne basindika ebifaananyi. Naye kati omuwala ali eyo, kansooke mbulire musajja, wobanga ddala omuntu omwagala, ng'omwagala nga woogamba nti omwagala, sooka omukolereyo ekintu kimu, muwe respect, ogambe sijja musaba bifaananyi bino ebikendeeza ku kitiibwa kye, because omukwano gulina kubeera gwa babiri. Kati oyongeramu awo computers, cyber world, network. Nina kye neebuuza, server ya computer zino zetuweerezaako message, voice notes, pictures, whatever, it is controlled by a human. Muwulira nnyo customer care. Customer care okugamba wakubye simu ku ssaawa weeti, wakubidde omuntu gundi mu kifo weekiti, basobola n'okutegeera nti wanyumiza emboozi bweti, ne basobola okukubira nga yo Go TV, yo DSTV, yo Digital TV esigazaayo subscription ya lunaku lumu, oba a few hours it will be cut off. In my thinking, nti bino by'oweereza gwe wadolowooza mpeereza Nero, mpeereza SPV, there is a third party eraba ebintu ebyo by'oweereza. So out of respect, nga tonnasaba muntu kifaananyi, ng'ogambye ddala mwagala muwa omutima gwange gwonna, sooka omurespecting, omulage nti omwagala, omugambe toweerezanga ekifaananyi bwe kiti. Omuwala oba owulira ng'oyagala nnyo omusajja, of course weeyakwanira n'akuwa n'ennamba ye y'essimu n'akuwa buli kimu, contacts ze, tolina ate kulaga nnyo mbu omwetaaga nnyo okole n'ebintu ebikunafuya. Okole n'ebintu ebikunafuya. Nze nno njagala nnyo ebintu nga bisabike, bibikeko. Kati woweereza ekintu olwedde ku ssimu nkulina wenna nga bwe baakutonda, okitegeera, essimu ziteekako ne filters, njagenda okutuukako nga kye nalabye ku ssimu oba mu firimu si ye ggwe.
ate omala ogambe omusajja talina maanyi ono, kumbe gwe kennyini ne filters zo gwomazeemu amaanyi. Kale voice note yesobola okubeera okay because toyogera linnya lyo, naye ekifaananyi kibi nnyo, ekifaananyi kibi nnyo. Kati we twogerera bino, waliwo omuzanyi wa katemba mu Uganda, ebifaananyi bye bifulumye, era kyemmanyi mu nnaku 2 oba 1 oba enkya oba leero ekiro bigenda kuba bikutuukako ku ssimu. Ebifaananyi ebyo bijja kuba bikutuukako ku ssimu. Bifaananyi bibi nnyo, bimalamu bifaananyi bibi, kaŋŋambe ebifaananyi bibi bannaayi. Temumbuuza mbu nabirabye ntya, olw'ensonga ndi munnamawulire nnoonyereza, ate waliwo n'abansindikira ne baŋŋamba biibyo wabirabye bino, okitegeera bino wabirabye. So ng'eyeewaayo okubanga I inform the world, I'll look for any story from anywhere. Ebifaananyi byo mbirabye, sijja gamba nti mbirabyeko bulabi nga bagamba muzanyi wa katemba mu kibiina ekimu ekikulu wano mu ggwanga ekizannya katemba. Mwana muto omulaba tasuusa myaka 25, muto naye ng'ebintu bibaawo, ebintu ebityo ebibaawo, kyenyiza okugamba kiri kimu, oh my God, ekibiina mukitegedde. Sijja kyogera linnya, sijja kwogera n'amannya ge, kangezeeko nnyo omukweka, naye ebifaananyi byo bifulumye weebiri. Ebifaananyi bifulumye era weebiri. Naye twesootinge bannyinaffe, baganda baffe, mikwano gyaffe, mwesootinge ebifaananyi. Tukooye okulaba ebifaananyi, tukooye olaba ebifaananyi bino ebifuluma, tukooye ebifaananyi bino ebifuluma, era tusaba bireme kuddamu kufuluma. Buli ali eyo nga mpuliriza, buulirira mugandawo, buulirira mukwano gwo, buulirira ow'ekika kyo, omugambe mwannyinaze enkoko y'obuko njagala nnyo okugirya, segwanga z'obuko ziwooma, enkoko y'obuko njagala nnyo okugirya era nyambala ekkanzu. Naye weebeera nga akatale akagenda ogigula kalimu okuwaanyisiganya ebifaananyi ebiraga nga we watondebwa, nga we wazaalibwa, eyo enkoko sijja girya. Enkoko katugira tugula ku nkoko zino ez'omu supermarket. Omusajja alina amagezi ali eyo, awulira nga bino tali bikusaba, n'atuwa enkoko yaffe ne tugirya mu mulo, mu bidi. Yaba agimpa, naye eno enkoko ebe okubeera nga omuwendo gw'okusasulira munene okutuuka wano, egira esigalayo, etuleke, tetujja kulya nkoko eyo kubeera tewooma. Kubeera kyemmanyi omuzadde kiba kimukosezza, mikwano gyobe wasoma nabo kiba kibakosezza, gyokolera kiba kibakosezza gyokolera. Gwe kennyini ng'omuntu kiba kikosezza, naffe mikwano gyo kiba kitukosezza, naffe mikwano gyo kiba kitukosezza bannaaye. Ebifaananyi bino si birungi, kanve wano.